بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atugabira ebyengero ebiyitirivu era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga bitukuumira kubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe ffenna tuberenga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi b'obusiraamu balina ebigambo bye baayogera nga birimu amakulu. Mu bigambo ebyo baayogera muli ekigambo ekigaa nti kullu ma lahu bidaaya lahu nihaaya, buli ekirina entandikwa kibeera n'enkomerero. Okubeemu akafaananyi bwe twali tutandika okusiiba omwezi guno gwa Ramadaan, ate era okubamu ekifaananyi nga tugufundikira, ekino kiraga nti n'obulamu baffe bwe bujja okufusaanawo, kubanga tulina entandikwa. Olaba atalina ntandikwa yekka y'okusigalawo, huwa al-awwal wal-akhir ya Allah. Ati n'olw'ensonga eyo kubamu ekifaananyi, okusiiba kwe twatandika okusiiba olwaleero tuli mu kumaliriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize kaweefube waffe yenna gwe tukoze omwezi guno gwa Ramadaan, ate agituddize mu bulamu bwaffe nga tukyali balamu tusobole okukola ibaada. Olwaleero ngenda kwogera ku bintu bibiri byokka. Ekisookera ddala kya zakatul fitiri, ekyokubiri kya Eidul Fitri, mateeka agagifuga n'ennamula z'obusiraamu nga bwe bwatunuulira. Ekisookera ddala, zakatul fitiri erina ebiseera bibiri. Ekiseera ekisooka waqtul jawaz, ekiseera wekkirizibwa okuweebwa. Ekiseera ekyokubiri waqtul wujub, ekiseera eky'obwetteeka. Ekiseera ekisooka wekkirizibwa okuweera nga bw'oba ogiwadde jaiz nga kikkirizibwa qabula yawmain bil eid, ng'ebulayo ennaku bbiri tutuuke mu kusaala yidi. Kitegeeza okutandika enkya bw'oba obaze bw'otyo ng'osuubira nti olw'essande tuyinza okusaala. Hatha waqtul jawaz, ekyo ekiseera wekkirizibwa okubeera nti eweebwa. Ne wabeera waqtul wujub, laylatul eid qabla as-salah, ekiro kyennyini ekya Idi nga tetunnaba kukola ki? Kusaala. Wala man addaaha ba'da as-salah, omuntu senga agiwa ng'essola emaze okuggwa, fahiya sadaqa, ebalibwa nti saddaaka. Naye waman ta'akharaha bighayri udhurin, senga omuntu agikeereya nga tabadde na nsonga lwaki, fahuwa athim, afuna omusango. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza tubeere nga tuwa zakatul fitiri. Tuwa kigero ki? Ekigero kye tuwa kye kigero kya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ekiyitibwa swaa, muddu nabawi. Muddu nabawi bagigeraageranya ng'erimu kilo 2 ne gulamu 4 bidabt. Abamu ne bagigeraageranya ng'erina kilo 2 n'ekiki n'ekitundu. Wa hadha huwa al-mashhur, ekyo ekisinga okumanyikibwa mu bantu. naye muddu nabawi ekigero kya nabbi ddala bidabt
kilo 2 ne grams 4 obantegerekisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ibn Umar فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو من شعير أو من قط إلى آخر الحديث. نبي يتلالكako kuwa zakatul fitri ekigero ekiva mu ntende. Nabbi yayogera ebika by'emmere bweteekeddwa okubeera nti eweebwa w'entende oba obuwunga oba obulobe eŋŋaano. Kino kiraga nti zakatul fitr efulumizibwa mu bika eby'emmere ebimanyikiddwa mu bantu b'ekitundu. Kuba ekyo kyekiri mu sunna ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ne wabeerawo omuntu awa zakatul fitri n'abeera nga awadde ekigero ekisukka ku ekyo, oteekeddwa okuwa kilo 2 n'ekitundu mathalan, naye n'owa kilo 7, fahatha jaiz, kyo kikkirizibwa kasita oleeta enniya ey'okusaddaaka. Wabula ekitakkirizibwa ateeka okuwa ekigero ekiri wansi, kilo 2 n'ekitundu n'ogaa nsoboddeko haafu, nsoboddeko kilo. Ekigero ekikendeera tekikkirizibwa, ekyo kiri n'abantu bo. Bigenderwa ki ebiri mu kuwa zakatul fitri? Manyi banyonyola ensonga ziringa 4. Ensonga esookera ddala tuhuratu lissaim min arrafath wallagawi, okutukuza omusiibi bintu byabaddemu ebyomuzannyo. Abadde asiiba naye ng'ageya, abadde asiiba ng'alina obukendeevu, sole eyatalawo ebadde muyitako, Qur'ani tagisomye bulungi. Tuhuratu lissaimi, etukuza omusiibi. Katukuza okusiibako ne kiremu. Songa eyokubiri tu'matu lilmasakin. Mu bimu ebigendo ebiri mu kuwa zakatul fitri ebirimu kwe kuliisaako abeetaavu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti agnuhum ani su'al, mubawonye okusabiriza ku lunaku olwo lwa Eid, mubaliise. Ekyo ne kiraga kyokuliisa bamiskini mpeera nnene. Mu bintu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyogera, ebigendo tuyingiza ennyo ejjana, mwe muli ifsha'u salam, okusaasaanya salam, wa it'amu ta'am, n'okuliisa abantu emmere, wassalatu billayl wannaasu niyam, okusaalako ekiro nga abantu beebase. Kakati tu'matu lilmasakin, okuliisa ku beetaavu. Allah kyavaga nti wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Babaliisa ku kwagala kwabwe nga tebakakiddwa, baliisa abeetaavu, abali mu buwambe, bamulekwa, babona beetaavu. Ensonga eyokusatu husulu thawab, okufuna empeera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kinene, beera ng'ogiwa ng'onoonya empeera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokuna shukran lillah, okwebaza ku Allah, okukuteekamu abo abafundikidde ne bamaliriza omwezi ogwa Ramadan. Temusuubira nti buli yenna yatandika okusiiba akyali mulamu. Mulimu abantu Allah be yatwala nga bakasiibako 2, ate ne ku Idi Allah atwala. Kale okwebaza Allah olw'ekyengeri eky'obulamu n'akuteekamu abo abafundikidde Ramadan ng'oli mulamu. Abamu batandika okusiiba alusa ne zittuka,
jo baziise nolwaleero baziika okwebaza ku Allah olw'ekyengere ky'obulamu. Ebyo byonna ezo ensonga ezennya lwaki twalibadde tuwa zakatul fitiri. Naye ekyengere kye ekyokuna ekyokwebaza ku Allah njagala nkiyimireko katono. Bantu abasinga obungi tuli bagayaavu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kankozesa ebigambo bya sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Abi Darda radiyallahu anhu, omu ku basahabi ba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kana faqihan, yali musajja mukenkufu, qadin ahad al-qurra, omu abasomi ba Qur'an. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda okufa nga basahaba bana bokka be balina Qur'an nga bagikuŋŋaanyiza. Wa Abi Darda minhum, Abi Darda y'omu ku bo, omuli Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit n'omuli Zayd. Abi Darda aslama mutaakhira yawma Badr, yasiramuka luvannyuma mu lutalo olw'e Badiri. Wadafa'a linnabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Uhud, mu lutalo olw'e Uhud n'agenda n'alwana n'ataasa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'alwana entalo zonna. Yafa omwaka ogwabiri mwesatu fi khilafati Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Yeyogera ebigambo bino byamagezi. Yagamba nti adhakani thalathun, bintu bisatu binsesa, wa abukani thalathun, ate bisatu binkaabya. Njagalamu ekyengera kiri kyeŋŋambye ekyokwebaza Allah, kyengere ky'obulamu. Yagamba ebisatu ebimusesa, muammilu dunya wal mautu yatlubuhu, ye muntu abeera n'essuubi ery'okubeera ku nsi kuno naye ate ng'okufa kumunoonya mu buli kiseera. Olwaleero tupulaningira omwaka 2018, abantu bapulaningira Idi, naye akaseera akalwana ak'ennaku 2 okutuuka ku Idi Allah basobola okujjuliramu bayitirivu. Naye olwaleero tupulaninga ibaada twazivuddeko, buli muntu ali ku makanzu, bali ku byakulya, emizikiti mikalu. Ate nga basahaba batuukanga mu nnaku zino bayitiranga kubeera mu mizikiti. Ate mwe muli mu bikomera by'abantu, muli mu maduwa, teri asobola kubeera eyo mu kikomera kya muntu neyeyogerako. Naye obudde bugenda. Muammilu dunya wal mautu yatlubuhu, omuntu asuubira okuba ku nsi, alaba obuwangaazi abulina naye ng'okufa kumunoonya. Qul inna almauta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaqiikum thumma turadduna ila alimi alghaybi washahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ekyo kyamusesanga nnyo yeewuunya. Muntu abeera atya ku nsi n'asuubira okuwangaala n'ateekawo ebimuteeka mu bulamu, naye ng'okufa mu butuufu saawa yonna kumutuukako. N'agamba ekyokubiri, wa ghafilun, ye muntu omugayaavu, walaysa bimaghfuli anhu, naye ng'ate Allah tamugayaliridde. Tuli bagayaavu naye ate Allah tatukoze ki? Tatugayaliridde. Atulaba ku bimu ebiraga nti Allah tatugayaliridde. Mu myaka 10 emabega siboote wali ofaanana. Abalwana abakuze myaka gy'ekinaana si bwe mutwe mwali mutunula. Allah tatugayaliridde, akyusa obulamu bwaffe, endabika. Ono teyalina kirevu akirina. Abamu tebaalina nvi, bazikola ki? Bazirina. Abamu baali balyanga buli kyalya kyonna mu lubuto kiyingira. Olwaleero tubisosola olw'endwadde. Allah tatugayaliridde. Oba ntegerekisa amannyo tugakuula enkya n'eggulo.
ekyo kiraga nti Allah tatugayaliridde. Wa ghafilun ye muntu omuki omugayaavu atamanyi mateeka ga Allah agayitako. Nina kuno ku WhatsApp ekibuuzo ekyomusiraamu yabuuzizza ng'akaaba amaziga amayitirivu yegasse ne mukyala we fi nahari Ramadan nange ate omulundi ogutali gumu fi nahari Ramadan yegasse yakhe ogandi ddoboozi ndiyina mba mwagala ndi bateerako ayinza n'okuba wano muna Uganda ayinza n'okuba wa muzikiti guno ate nangamba emirundi ogutali guki haza ghafil maridu alil mulwadde yennyini kabisa. Amaddu gaki gwotasobola kulinda kiro n'omubalulanga bw'oyagala naye emisana mu Ramadan kyomanyi nti kitta okusiiba gw'onoosobola okuta ensingo y'omuddu emiliyoni 3 okugita onoosobola okusiba emyezi 2 nga giddiringanye olaba 3 gakulemeddemu n'omwebagala naye 2 nga gikoze ki giddiringanye. Onoosobola okuliisa amasikini 6 kyokka ate omuntu ayegatta ne mukazi we emirundi egisukka ng'ennaku za njawulo buli lunaku alina oluweera omutango tawa gumu bwewegatta naye leero noba nga towadde mutango n'enkya n'omuddamu kitegeeza olwaleero olina okuta ensingo y'omuddu n'olwenkya oluweere era olina okusiba emyezi 2 egy'olunaku luno n'egyenkya ogisiiba 2 tosiiba lumu okujjako nga we omwebagadde emisana nowa ate akawungeezi era n'oddamu olwo kitegeeza ojja kuddamu owe mulala naye leero oweegasse naye n'omuddamu olw'essande n'emisana n'omugaa luli tuddemu buli lunaku olina oluweera omutango nga gweyawulidde. Kati oyo agenda kubikola atya? Ghafilun walaysa bimaghfuli anhu. Tuli bagayaavu naye Allah tatukoze eki? Tatugayaliridde. Bane tujjemu bugayaavu mateeka ga Allah. Ensonga eyokusatu gye yagamba mwebyo ebimwewuunyisa n'aseka yagaa nti wadahikun malia fihi ye muntu aseka malia fihi ajjuza enseko mukamwa yenna n'aseka n'ajenjejuka naye agamba nti aradi llahu anhu ekyo kyaseka nakyo Allah akimusiimye nakyo am muskhitun alayhi oba Allah akimunyigidde. Tutuula awantu ne tuseka naye nga bageya musiraamu naye ng'oseka okuseka okwo kwoseka ekyo kyoseka Allah akusanyusiza nakyo ne bavuma omusiraamu n'okuba takibiira Allah akisiimye ekikusesa naye agamba nti wadahikun omuntu aneewuunyisa nansesa yaseka najjuza enseko mukamwa yenna n'aseka naye nga tamanyi kyaseka oba Allah akisiimye oba amanyigidde. Oyo bosa yantama oli n'aseka oseka ki? N'olwensonga baganda bange abasiraamu ekyengero ekyobulamu kiramu kyengera kya bbeeyi. N'agamba ebira n'agamba nti wa abukani 3 ate ebisatu bikola ki? Binkaabya amaziga. N'agamba ekisookera ddala firaqul ahibba muhammadan wa hizbihi okwawukana n'ab'omukwano muhammadan wa hizbihi naddala nga njawukanye ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne banne omuli Abubakar Siddiq, Uthman, Ali. Ebyo Abi Darda yabyogera byamukaabyanga okwawukana n'ab'omukwano naye gwe yasinga okutunulira mu mikwano gye ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwawukana naye kubamu ekifaananyi musajja n'ayawukana ne mukyala we gwabadde asula naye mu buliri n'omuteeka wansi mu ttaka
omukyala nayawukana ne bba. kyovola abasiraamu fe oluusi tukabira bano abasigadde. olina agamba alese abaana bato, kale bambi abadde yakazimba, naye oli gyalaze wafaanana wati ayawukanye n'ab'omukwano. ensi eno ng'enyuma, nabbi yagiyita ekiwoomerera ekya green. inna hadhihi dunya hadratun halwa, kiwoomerera ekya green enyuma, naye okwawukana ne banno bwobadde onyumya nabo nga museka, n'obavaako ne bakuteeka wansi mu ttaka. teri ntaana esinga kuntiisanga yenkoowe kuba mpanvu. gye bamala okulinnyira amadaala, naye okwawukana n'ab'omukwano nga bwe tubadde tutuula wano nga tokyasobola. mulaba Allah atwala buli kiseera Ramadani netali Ramadani. twagenda natunuulira omuntu naga nti alese omukyala abadde akyali mugole. ono nsuubira nti mwenna mwasalako ku nkoko oba embuzi nti, naye mmwe mumanyi gwe bw'oba osala enkoko oba embuzi ofaayo ng'ogisala, naye omanyi obulumi embuzi bwewulira ng'ogitaddeko ekiso, oba enkoko obulumi bwewulira obumanyi, naye ani agisala ng'ekyakitunulidde? era tuba kubanga twali tukitunulira, teri yali gisaze, naye obulumi bwebewulira buyitirivu. bwatyo ne Allah bwatutwala nga talina kyawuliddemu. tyolese ebyana bito nga naye bwosala enkoko n'otawuliramu, ne Allah bwatyo bwatutwala nga tawuliddeemu. kuyidi atwala oliraga musajja asiibye, kusiiba kwonna Allah namujjulula. bwatyo Allah. naye firaqul ahibba Muhammadan wa hizbihi, okwawukana n'ab'emikwano naddala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hizbihi ne banne, ekyo kyamukabyanga nnyo amaziga. n'agamba ekyokubiri mu byamukabya, n'agamba nti wahawulul muttala, entiisa eya kaburi, entiisa enjega eri awo eya kaburi. bwe yagitunuliranga bwati ng'akaaba amaziga nga tasobola kulya. kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muba kubanga temuziikagana, naali bawulizza ku biri awo. oyinza okuba tolabanga kabuliyo era tojja giraba, naye ya munno oyo gwe waziika ye kabuliyo, gitunulire bwefaanana. ntiisa. ne bakuleka eyo mu bitooke, ne bakuleka eyo wala. nze baganda bange abasiraamu, akhira sigitya nnyo nga bwe ntya kabuli. akhira nze sigitya nga ate bwe ntya kabuli, kubanga nina tawhidi. nkakasa ekyo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera ti omuntu bw'afa nga alina tawhidi agenda kuyingira ki? naye kabuli. myaka emeka gye tugenda ogyebakamu nga afdalul khalq, asinga ebiki bitonde byonna akyagyebaseemu myaka 10 n'omusobi. tetugenda gyebakamu banga ki? ate si gwe ogenda okusembayo gyebakamu. naye entiisa eri awo, akhira nze sigitya nnyo nga bwe ntya kabuli. naye kabuli eno neweebaka, teweekyusa, bantu ne bakusiibula. tunulire entiisa eri awo, ekyo nakyo kyamutiisanga nnyo. naga nti wahawulul muttala, entiisa eyaki? eya kabuli. nayogera ekyokusatu, naga nti walukuufu bayina yadayi llah, n'okutya okuyimirira mu maaso gani? ga Allah subhanahu wa ta'ala. yawma tubura sarair, aasiru ila aljanna am ila annar.
naga nti atya okuyimira mu maaso ga Allah asiru ila aljanna tamanyi oba agenda mu jjana amu ila nnar oba agenda muki mu muliro. Mwebaze Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengero ekikyobulamu nga tulongoosa emirimu gyaffe tusobole okumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiima. Njagala okufundikira n'ebigambo ebikwatagana ku Eid. Njogedde ku zakatul fitr nenjogera ku kyengero ekyobulamu n'ebigambo bya Abi Darda ebyetaagisa ennyo okufumintirizaako n'amagezi. Kyenjagala okusembyayo ya Eid al-Fitr. Eid kiva mu kigambo ekiddiŋŋana, eddiŋŋana mu bulamu bwaffe bil farahi wa surur, na kusanyuka amasanyu. Kusanyuka ku Eid tekiri mu haramu, wabula ensanyuka gy'osanyukamu yeriko obuki obuzibu. Ekitegeeza nti omuntu bw'alya Eid abeera awo mu mayumba atuule butuuzi. Sanyuka naye osanyusa oti? Fulumako ne banno, basajja banno, mutambule gende mulambule ku bannamu, tula awantu. Siraamu tebugaana kusanyuka, naye kasita okusanyuka kubeeramu ikhtilaat, kintu buli basajja n'abaki n'abakazi, kibeeramu ennyimba, ebivuga ebiri haramu, okuba kufuuse haramu, naye nga okusanyuka kusigala kuli halaali, wabula amakubo gali gegabeera ki egabeera haramu, naye nga okusanyuka jaiz. Siraamu alina okusanyuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yalina jariyatan aw jariyatain, abawala bameka? Babiri, yughanniyaan, nga bayimbira we bali waali bamusanyusa. Abubakari najja neyewuunya, kyava Nabi sallallahu alaihi wasallam gaa nti da'ahuma, baleke, likulli umma Eid, buli umma erina ki ensanyuka yaayo kyeyali ategeeza. Ehadisi eri mu Bukhari, kitegeeza omuntu alina okusanyuka. Ntegerekisi, naye ensanyuka eri ki? Eri halaali, eyakkirizibwa mu Busiraamu. Ekirala Eid mugiwe ekitiibwa, so si muntu ate kunyigiriza n'akola olunaku olwa Eid. Mugenda ne mugamba nti twasaalidde mu basumaali, twakedde nnyo, oyagalayo kyeye mu kukeera. Saawa 2 oli ku mulimu oguddewo edduuka, ate enkofiira ogitadde mu nsawo okola. Abamu bazirekanako, akola aguddewo edduuka. Lwaki tosibaawo kwolwo n'owa Eid ekitiibwa? Lunaku lwa ssanyu, okuŋŋaanya biki? Eid tugiwe kiki? Sibawooko bategeere nti abudu yasibyewo. Musiraamu yanyumiriza, yagenze e Nairobi, bano abasuubuzi, n'asanga edduuka wasuubula ebintu lyabasajja bakyotala nga basibawo Ramadani. Ne babaga nti munaatusonyiwa, tujja kudda nga Ramadani ekoze eki ewedde, tugenze mu ibaada. Yani imaani agirina wano. Nino olunaku olwa Eid ne lukulema okuggalawo. Saawa 2 oli ku mulimu, manyi nakedde nnyo, nasaalidde mu basumaali, ffe twamaze dde okusaala, oli mu kulenga sukaali oguza bantu. Galawo, tambulako n'abantu bo. Mu bimu ebiri sunna ebikolebwa ku lunaku olwa Eid ye muntu okunaaba, olunaaba lw'ekintu ekiki ekikulu, agenda okusaala. Era nga kiri sunna okwambala engoye ezisinga obulungi, naye ate nga za halaali. Kyenegeeza mu halaali mulimu abantu abagula amakanzu nga tegabatuuka. Nayambala akantu olubuto ne luyitamu luli eri waggulu, asibye epeesa ate kundi lifulumye. Oba oluusi okwambala ekikanzu ekikweya waki wansi ku ttaka. Olugoye lwange lwa Eid isbaalu tekkirizibwa ku lunaku lwa Eid, hatta n'ennaku ezisigadde. Naye abasinga obungi tugwa nnyo mu nsobi, kanzu ekyali mpya, najjanga eyera waasi. Olina okwambala engoye ezisinga obuki obulungi, ate ezitasasamaza bantu. Mulimu oli ayambala olugoye nga lusasamaza buli gwakola ki gwayitako. Bwe yagenda kwambazibwa n'ekyambalo eky'obunyoomufu ku lunaku olw'enkomerero, yota libaasu shuhura. Omuntu okwambala ekyambalo nga yagadde kukola ki kwatiikirira ku balala,
angende mbalage no teri adulina mu basiraamu abajja okusalira ku kisaawa awo teri adulina kitekikkirizibwa. ekyokusatu kiri sunna ku idi eno idi al-fitr ye muntu okulya qabla al-khuruji ila as-sala nga tanakola ki tanagenda ku sala ng'ekiri sunna ddala kwe kubeera nga alya ku ntende ssatu n'azirya bw'aba tasobodde alye kyonna kyakoze eki kyasobodde okulya. era ekiri sunna ekirala kwe kuleeta takbiira bw'ofuluma paka wootukoye bagenda okusaalira n'osigala ng'ozireeta paka imaamu lwakola ki lwalinnya emimbali. wabula kino tekikkirizibwa bid'a. naye ekigambo bid'a abamu akikoowa naye nga mukikoowa ki gegaba amazima yaga abaseeka baawe olemu ayogera bid'a bwe temulinaayo birala bid'a kiri bid'a katukiyite kintu sunna oba ntegerekisa ye muntu okubeera nga waliwo abantu abaleeta takbiira allahu akbar allahu akbar allahu akbar n'abala ne bakola ki ne baddamu bisawutin jamaa'i kitekikkirizibwa mu busiraamu tekyaliyo teri sahaba yakikola buli omu aleeta takbiira ku lulwe munfarida yawulidde takbiira azireeta ku lulwe so si kubeerawo aduumira nga bala bakola ki buli omu abeera ku lulwe allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd paka imaamu lwalinnya ki wajja n'atusaaza kuba tewaba mimbali kuba tusaalira mu kisaawe. era nga ekiri sunna yindi esaalibwa mu kiki mukyererezi si mu kisaawe mukyererezi ekyo nakyo mukivunula bwe nti mu kisaawe mukyererezi neweba polotiyo gyewabawa nga kyekiki kyekyererezi wayinza okuba masjidi erina oluki olujja nga lunene webasaalira so si mu kisaawe. kuno basiraamu tunoonya kisaawe ne bava ku kyalo ne bagenda eri ekisaawe naye nga balina ebasobola okukola ki kusaalira mukyererezi sahara kyebaita ekyererezi so si mu kisaawe. ate saagala muntegere obi nti ekisaawe tekisaalirwamu si kyentege wabula mbadde ku kyemwogedde nti mukiki ntegerekisa n'ekisaawe nakyo kyererezi kisoboka naye mulimu abakaluubiriza tunoonya wali kiki kisaawe ne batambula ne bagenda ekazo banoonya ne basaba ewaga nti twategeseewo omupiira nti bambi mutuyambe tusaalirewo otunamala tujja kuzzaawo obudeeya bwammwe musobola okuba nga masjidi eri wano naye ngaerina oluki oluggi lunene basobola okusaalirawo tekigaana. era wekiba kiremesebwa nga abantu balemeddwa okufuna ekiki ekyererezi webasaalira tekibagaana kusaalira muki mu muzikiti liudhurin olw'ensonga temwine musobola kusaalira. ate masijidi ekola ki weri. ekirala omuntu wajja mu kyererezi wagenda okusaalira tasaala sunna watera nnyo okukola ensoboli ate nasaala tahiyatu ki awo tewali masijidi kujjako oli nga asaala sunna ndala. for example musaazi wa duha teyasobodde gisaalira waki waka nayagala agisaalira oba aliwo essola yonna kisoboka okubaawo oba ntegerekisa oba okusaala sunna eya istikhara naye so si kugifuula nti tahiyatu ki ti buli ajja wano alina kukola ki alina kusaala bujja tuula butuuzi leeta takbiira wekka otandika okuwuliriza. iri esaalibwa n'eraaka bbiri. takbiira esooka baleeta takbiira 7 duna takbiratul ihram ng'ogyeko takbiira eyaki ey'emizizo. tusoma ki wakati awo webigambo allahu akbar allahu akbar osirika busirisi oba olinako byosoma ekiseera bwe kiba kikusobozesa okusoma somerawo allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wasubhanallah bukuratan wasila. kiba tekisoboka kikole ki kireke. allahu akbar allahu akbar takbiira 7 mulaka esooka ng'ogyeko takbiira eyaki ey'emizizo. mulimu abasiraamu abamu baba babapya oba beerabidde
imaamu oluleeta takbiira eyokubiri nga ajjeeko eneyemizibu subhanallah nebatandika mukola ki mujjuka yidi ebeera ya takbiira ezo era ko eyokubiri takbiira ziba mmeka 5 kuwanika emikono kiri sunna kiriki kitegeeza oli bwaba tawanise talina muki bwolaba awanise talina muki talina musango kuwanika emikono sunna ntegerekisi kaibe biri sunna ku lunaku olwaki olwa idi oluvanyuma okuwuliriza khutuba esomebwa ntegerekisi tulina okuwuliriza ki khutuba naye tekedwa okubeera nga tekola ki tewanvuwa okalubiriza abasiraamu ina okubeera nga eri mu samala ekubiriza abasiraamu okunywerera ku mirimu waliwo ensonga ebetagisa okubeera nga bagimanya abasiraamu ebakwatako wulize khutuba ebigambo bya khatib ntegerekisi era bwe tumala okusaala imaamu n'amaliriza okusaala takbiira zikola ki zikomaawo ku idi gyebayita idi ki alfitiri kweri enkulu kyawukana zigerera ddala paka ku nnaku ezaki mulimu abatera okufuna ensobi ne bagaa nti ne zino zikoma ku sala eyaki eyasira assahih ekituufu ekiri mu sunna zikoma wetukola ki wetusaalidde asita salaamu eggwa baasi ekisembayo kyenjagala okwogerako ye muntu zitandika ddi senga bagamba nti gukoze eki gulabise ngaolwaleero sigaye nti olwaleero bagenda kulanga naye senga bagamba kati nga ku lwomukaaga kandozi kangereze ddala ku lwomukaaga sibwe kiri ne baba gukoze eki nga kitegeeza idi yaddi yasaani ekyo kyonna ekiro okuleeta takbiira paka lwe tugenda ebakola ki obasaalira ntegerekisi no kyenyagala okusembyayo kwaba abazze nga khutuba ewedde eswala ekoze eki ewedde bazze leeti abaffe bagiddamu oba tebagiddamu tuli fena saagala nnyo mugambe mufune endowooza kyoyo nga byaleese bipya bambi obiba bipya mujja kunsonyiwa olwala sijja kubiddamu naye bigambo byabamanyi wetujja kati susuubira nti abamanyi abaafa mu myaka 13 emabeka biyinza okuba nti biki tibipya wabula kuggwa abatakimanyi kiba kipya gyoli omuntu azze eswala ekoze eki ewedde kisookera ddala idi farudhu kifaya wabeerawo abagisadde ntegerekisi naye senga abantu bajja bakereye bakkirizibwa okuddamu bokka ne bagikola ki ne bagisaala ala sifatiha nga imaamu bwagikola ki bwagisaaziza amakulu ne takbiira 7 kulaka ekola ki esooka ne kulaka eyokubiri takbiira mmeka 5 kutuba tebambi basaala busaazi era akammeka waliwo ekigambo ekitali kituufu ekigaa nti abantu we bajja nga bakuddamu nti basaala era akanya la hatha qawlu shadh ntegerekisi awula bagisaala era akammeka 2 wa hatha alqawl huwa qawlu sheikh lislam bin taymiya alayhi rahmatullah wa qawlu sheikh ibn baz nti idi omuntu akkirizibwa gikola ki okugiriwa n'agiddamu nga bwekola ki nga bwesaalibwa wa huwa qawlu sheikh nasruddin albani alayhi rahmatullah wa huwa qawlu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin wa huwa qawlu sheikh al-fawzan hafidhahu allah obantegerekisi ekiraga nti oli bwajja nga eswala ekoze eki ewedde tekimugaana kuddamu kusaala idi nga bwekola ki
nga bwesaalibwa. Naye tetugamba nti wabeerewo wano abazzaamu ate yakoze eki tuli fenna bano baddemu basaale bokka bazireeti. Naye gwe bagamba okuddamu ng'ekibadde kimukeereesezza udhurun shar'i, songa ebadde ekola ki tegereka. So si muntu kulwa naga fe tugira tubeera wano tujja kusaala eyaffe. Naye waliwo ensonga, muntu akeereye jamu amukutte oba ntegerekisa, amawulire g'okusaala yidi gamujjidde ki leeti teyategedde tegerekisa, abadde akyategeka afumba, bamuguza afumbira abantu ku lunaku olwaki olwa Idi. N'olwensonga baganda bange abasiraamu n'ensonga endala ezikwatagana ku Idi mpitirivu, naye mbagambye nti Idi lunaku lwa kusanyuka, abantu basanyuke mu nsanyuka eki ennungi. Ate era bwe tuba tulya tulye emmere etaliimu israafu, kukola ki kudiibuuda. Muntu n'alya ne batuuka n'omutwala mu ddwaliro. Wallahi maze mwezi mulamba nga tetulya, tuli fenna ojja kufiira bwereere emmere. Muntu n'atuuka okulya n'entunula n'ekyuka, n'aba nga takyassa, n'atunula bw'ati n'atunula, ne batuuka n'omuyisaako amafuta ku lubuto. Tulya emmere ey'ekiki ey'ekigero. Kuba ate mujjukire embuto zaffe zibadde zikoze eki zifunze. Naye bw'onoogwa ku mmere n'ogireetako amaddu ekiyiifuyiifu, mumanyi mulimu emyaka egirya kati ffe gyaffe tegikyalya, tulyaki tukaddiye. Naye mulimu emyaka egikola ki egirya. Omuntu n'atuula ku mmere yekenyi n'asooka n'akweraliikiriza mumugaa gimalawo, ng'olabira ddala lutalo. Naye emmere tulye yakiki yakigero. Ate abaana baffe tubeere nabo ku lunaku olwa Idi, tusanyuke nabo, tuli fena tuleme kukola bintu biri haramu ku lunaku olwaki olwa Idi, lunaku lwakutendereza ate Allah, lwakukola ibada. Abamu bagenda ne basala Idi ate swala ya dhuhuri ne asri ne bazikola ki ne bazirabira ne bazivaako. N'olwensonga emujumbire mu nnaku zino ezisigadde nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti innamal a'malu bil khawatimi, emirimu Allah agibala kuki ku nkomerero. Munyikire nnyo ate ennaku ezisigadde, muleete nnyo istighfar, muyitirize okwenenya, mujumbire emizikiti, muzukkeko ekiro, musome Qur'ani ey'ekitiibwa, oleme kulegeza ogende nti gugenze. N'olwensonga eyo twongeremu amaanyi, muwe zakatul fitiri mu kiseera weteekeddwa okubeera ng'eweebwa. Saagala nnyo mumbuuze tugiwa mu mmere oba mu ssente. Ebyo khilaafu, abasinga abamanyi bagamba eweebwa muki mu mmere. Mulimu abagamba mu ssente kikkirizibwa senga wabeerawo obwetaavu, naye ekiri mu sunna kyakugiwa muki mu mmere, mu bika eby'emmere. Oba ntegerekisa, wabula nze nalabanga nnyo abantu e Saudi nga babawa zakatul fitiri, manyi bo bagigerageranya bwe bati mu busawo ne baleeta omuceere fitiri, buli omu n'agyegabira. Naye ng'oli bamuwa omuceere ate agenda n'agukola ki n'agutunda, ayagala ki ayagala sente. Kati obuzibu, Allah yatuleetera fitina eyaki ey'esente. Muntu bw'otamuwa sente alabanga atafunye eki fitiri, naye ng'ate ekiri sunna kyekyo, ekyo tukigumire nti Nabbi kyeyakola ki kyeyayogera. Wabula oli bw'ajja n'aleeta esente ze ate tomugoba, wabula muyigirize ekiki ekituufu, omugee nti ekyalibadde ekiki ekituufu kyekino, naye mulaga nti twala haramu, genda. Awo oba okoze bubi musiraamu. Bantu mubasomese kyekyalibadde ekiki ekituufu, kubanga ekyo nakyo ekyabagamba okuwa mu ssente kiriko abamanyi. Hassan al-Basri ekyogera ku mulembe gwa Umar ibn Abdul Aziz bawa mu ssente, hatta mubamanyi bano ba imaamu abaana kkirizo giwa mu ssente, Abu Hanifa, abasatu bonna bagamba giwa muki mu mmere. Oba ntegerekisa, hatta Sheikh al-Islam bin Taymiyyah alayhi rahmatullah naye alina ekigambo ku nsonga eyo. Yatuuka noga nti okujjako ng'oli atunuulidde obwetaavu bw'omuki bw'omuntu gwakola ki bwawa, bw'abanga atunuulidde obwetaavu bwe nga buli muki fala baasa bidhalika. Oba ntegerekisa, naye nga nze kyeŋŋenda nakyo kyaki kya mmere
kirwa la ekyogaa nti waliwo edduwa y'abafu oluvannyuma lwa idi, ekyogaa nti waliwo okulambula entaana n'okubatwalira ebirabo abafu. kullu hadhihi bid'a, tebirina nsibuko. ntegerekisi tubyewale, wabula tekigaana muntu kwozaayoza munne ku lunaku olwaki olwa idi. taqabbala Allahu minna wa minkum. alfadlu lillahi taala, wakuba mu mwaga fazili lillahi taala, naye kitegeeza fadlu lillah. alfadlu lillah, bulungi buva eri Allah atusobosezza. ntegerekisi so si fazili lillahi taala. olwo benawuliranga eyo babazanyanga buzanyi nabaga nti fazili alina akataala, naye ekituufu alfadlu lillah, obulungi bwani bwa Allah. mwozeyoze bannammwe bani tekituutikako kumaliriza, yozayoza muno musabire tuli fenna. takabbala Allahu minna wa minkum salih al a'mal. Allah akkiriza emirimu gyaffe emirungi gye tubadde tukola. naam 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 tasaala tasiiba, oyo si musiraamu, si musiraamu. muntu atasaala taba musiraamu, ate musiraamu ate mutali musiraamu tetumutolera ki n'okumulaga nti kyakola kibi, okumulaga n'omuga jamaani jamada tosaala tosiiba ate omuweereza katulfiti, kwe kulaga nti onyigiddeko kwani ku Allah. tunomugaa kino sijja kikolera wava ku mateeka gani ka Allah. man abghada lillah, tulinyigirako ddiko lwa Allah. oli tasaala tosigale nga omuwembejje omuleete ne kuyidde omuyite alye, omugulire nekanzu eyayidi. zinalabako omusajja tasaala ewafaawo, tasaalira ddala, naye ate idi gye yajja asaale ate era nayo yagitta. kuba twali tusaala bwe pa idi ne bamukubira essimu n'agivaamu, yagenda ayogera alo swe, wallahi n'agivaamu n'agenda. omuntu okubanga tasaala bana isi musiraamu, tasaala tasiiba nogaa ate omugulire kanzu okujja nga omukolako ddaawa, mukoleko ddaawa nga byebyo tebinaba kutuuka. omugee jamaani tugenda eri Allah tuli fenna. era oyo ne bwafa tasaalirwa, tanaazibwa, tazingibwa mu ssanda, tusuulayo busuuzi. akati tumusabire dduwa ki Allahumma ighfir lahu kuki banayo okusaala mu kitwale nti kyaki kya bbeeyi. ate musabe nnyo Allah atunywereze kuswala, musabe nnyo Allah atunywereze kuswala. omuntu alabanga ekyangu naga nze nsaala, naye Allah weeyagale nti Allah yakwagaliza ekirungi. bantu bangi tebasaala, bantu bangi tebakola ki. omuntu osobola omukwata ngaoyo atasaala n'omugaa jamaada lwaki tosaala, n'omugaa tugende ku masijidi, wallahi n'omutwala eri mubiyigo n'omuleka nga afunye eki wuzu, n'oyingira mu muzikiti n'afuluma, wallahi n'agenda nga tasadde, naye nga wuzu agikoze eki agifunye n'afuluma ebwerwawo. naga nina gwenjogera naye ndeeta ya time n'agenda nga tasadde. sabe Allah teeke mbadduba abasaala. wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin. Allah gwate bwe yagamba wa innaha lakabira, eswala eno nzito, lakabira nene, illa ala alkhashiin, okujjako kwabo abalimu okugonderani Allah n'okumuti. golabanga ekyangu nti nzija nensaala, naye saba Allah kikunywerezeeko. etera mulimu abawuguka, nawuguka nekintu kitono nekimujja kuswala, naganga nsaalidde ebbanga, Katonda nandeetera kino, nangezesa ne kino, mwana wange namutwala gwe mbadde njagala ennyo, gwe ninamu essuubi, essola nazita, gwe nina yekka nava kuswala. musajja awo era ewaffe ekyengera, kuba twamusinkananga nnyo lwaki tasaala, naganze sobola kusaala. lolira imaamu yakatusaaliza emyaka aga ameka, naye alinaki tunulira wasula. abo Katonda bye yalisoose okufaako, kati nsaalira ki?
kati mulimu abantu abalina endowooza ezo nga bwatoye bwalowooza naye banaye mujjumbire okusaala ate mujjumbire muokuzaka zakatulimaali abatuusa ogiwa mugiwe ekuuma obulamu bwammwe nereeta emikisa mu bye mukola. Allah n'ateeka olukomera ku maali yammwe muyitirize okusaddaaka muliise abantu. innama al amalu bilkhawatimi oba ntegerekisa nam kyekisembayo noozi banaye saagala mutwalirize soomu yammwe ng'ate yange mugimmalamu oba ntegerekeka oba mulwaga ate tujja kuvaano abatuuse ku 9 naye nga mbatwaliriza naye ng'ate nze olumaliriza nsigala nkola ki nsigala nasuze njogera nasuze kansanga awo bandeese okubasomesa nkoyi tuli fena gwoba ombuuza yekka ngende oba weerabidde muntu ayerabidde avunamuluvuna mu lukwerabire. Naam. Waalaikum salaam warahmatullah. Ekyejjuma ekyo kyajja obujulize bamanyi bakinyonyola. Eid Mubarak, Eid y'emikisa, Ramadani Mubarak. Tuli fena ekyo tekirimu haramu, kyo kiriko obujulizi obukikiriza naye kiri ekyejjuma tekiriko obujulizi. Ate ejjuma ebeera etya nti jjuma karimu. Karimu kitegeeza kugaba, kati bw'okivunula makulu gaakyo kirina makulu ki, naye wogamba Ramadani Mubarak kirina amaki. Era kyobola Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin yagamba tetukkirizibwa kugamba nti Ramadani Karim, wabula tugambe nti Ramadani Mubarak. Naam. Waalaikum salaam warahmatullah. Bwe bamalako eraako emu situka oleete endala era ogireete nga bwereetebwa. Naam. Gusembayo. Waalaikum salaam warahmatullah. Eki? Saddaaka y'omuki? Muzadde musiraamu si musiraamu? Omuzadde musiraamu. Omwana yava mu buki? Yava mu busiraamu. Omuzadde yafa musiraamu era n'aleka omwana we nga muki? Nga musiraamu. Ebyo byamukolera bituuka, wabula eby'omwana bye bitakola ki? Bye bitatuuka. Allah tamuwa mpeera nti akwakira agenda muba nti omuntu atali musiraamu bw'akola ebirungi ku nsi Katonda amusasulira ku ki? Ku nsi. Kakati ye oli omuzadde afuna ntegerekisa. Kati gwe bisigadde kusisinkana Allah nga wava mu buki? Mu busiraamu okitegeera ekyabukujjamu ntegerekisa. Naye ye oli akola ki? Afuna. Gwosembayo bambi. La zakatul fitri waliwo ekigambo ekirala ekyabamanyi nti kasita tuyingira mu nnaku 10 erikola ki? Erisembayo ekkirizibwa. Naye twogedde wali nti erina ebiseera bibiri, ekiseera ekikkirizibwa n'ekiseera ekyobwetteeka. Oli yagireesa ate ogimuddiza oti mubasomese busomesa. Naye waliwo n'ekigambo ekigaali kasita tuyingira mu meka? Mu 10 ekkirizibwa. Kuba esobola otuuka kuba ki? Ate baba bagireese temugituuma awo musigaza yaki mu ofiisi simanyi ya imaamu, mugiwa abantu abeetaavu. Ate yala ki? Hajja gwe bawa. Mwe batumba we. Ate yala ki? La. Bagigabirawo eyala ki? Ng'ali alya. Gwe bikwatako ki? Oba alidde bibye. Bannaye mubeere basiraamu balungi. Oli omuwadde okulondoola kati ogimwana omugaato girya linda kuyigi. Oli omuwadde oli womala omuwa ebisigadde biki? Bibye. Gwate olondoola byaki? Otuuke nawaka wafumbye ki? Yennakuwadde gye waliddeko? Oli omuwadde ebisigadde biki? Gwosaasira waki?
saba Allah atusinkanye wiiki ejja nga tukyali balamu. Saba Allah atumazeeko ffenna omwezi ogwa Ramadani mirembe, atusobozesa okubeera nga tulimu abo abakufundikira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukingiriza obwavu n'obukafiiri. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala otusonyiwe ensobi zaffe, tusonyiwe amazambi gaffe, okkiriza okwenenya kwaffe, okkiriza okusaddaaka kwaffe, okkiriza zaka zaffe zonna zetuwadde mu mwezi guno ogwa Ramadani. Tusaba ayi Allah otuddiza omwezi guno ogwa Ramadani mbalamu baffe nga tukyali balamu. Tusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala otusonyere bakadde baffe bonna gawajjirulanga abasiraamu, batere ekitangala mu kabuli zaabwe, obagaziize kabuli zaabwe, obasonyiwe ayi Allah ebyo byonna bye baasobyanga abantu, naffe otusonyiwe bwe tuba tukutte ekkubeero lye baakwata. Innaka ala kulli shay'in qadir, innaka waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Saba Allah mwenna abamalire obwetaavu bwammwe.